Pass Azawi yekaya avuddeyo. Yes, kulokubanga basiru. Monsonyo okwogera bwentyo n'engeri erimuko ku busungu. Kubanga A breaking news omukulu amanyikiddwa nga David Lutalo avuddeyo n'atabukira Azawi olw'okuvaayo n'ayimirira ku saidi ya Bobi Wine okulwanyisa enguzi. Bibi akatambi nkalina akawanvumuko mu maaso mu kyemanyite mwakalabye ogenda kubanga okerabirako n'omukulu oyo gwe mulaba ku screen ya muwenjogera sawa zino yaliko General wa Museveni naye avuddeyo acyankalanye n'agamba kino Bobi Wine ye president wa Uganda ye tamanyi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mu maaso bino ogenda kubanga nyako wenyini nyogera okujukiza ba Spurs tours and travel bali nyokuyamba kugenda Canada wamu n'okubookingira air tickets wonna mu nsindala zoyagala okubanga ogenda namba zabo ziyotandika zisembyeyo 66 osoba inboxing ku WhatsApp ne babiranga bakuyamba kweze ensonga notabera stressed kale katweyongereyo n'amawulire gaffe aga leero ka video katuwere ka like nga pene nkola hejukira abana bonna abandi yagadde kumanya kweno information nadala ha team His Excellency Robert Chagulanyi kale katandikirewo omukulu David Lutalo onakola lero bamuchaziza awali ediko after 5 nabiranga atabukira Azawi okuvayo n'agamba bana Uganda ntino bo abayimbi abalala tibasobodde okuvayo okulwanisa obuli bw'enguzi yagambe ntino ye yayimba dahira ye nyimba zezedda obanga ozetegereza bulungi yayimbako ku corruption era agamba ntino ye right now tali mwezo oba njite katemba ye tali mu katemba oyo era byonna bino genda kubanga opinyo kasinda kubanga byogerera munyo ngira kuba kupulengera kana ka video malengo tena mukasa nga atabukira omukulu Farida Hanakazibwe. Pass Azawi yekaya avuddeyo. Yes, kulokubanga basiru. Monsonyo okwogera bwentyo n'engeri erimuko ku busungu. Kubanga bwemba soogedde leero naye ng'ate nina oluyimba olwayogera jjo. I'm waiting for you to listen to the song that I sang. Owulire kye nagamba ki nego oyagala nze mbuukire bubuukizi that's not music. You have to concentrate, you have to think about some. I don't care, but the president right now, the whole world knows, even President Museveni knows, the president now is Robert Kyagulanyi Ssentamu, the man of all citizens. The whole world knows the president of Uganda right now is Robert Ssentamu Kyagulanyi. I repeat. Yes. Even the devil, even Almighty God, they all know it together this time. Yes. That the president is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes, sir. Whoever lies to the Manyoro next time, neither the devil nor God will forgive that one. I pledge we are winning. I'm going to say people power. Our power. Our power. People power. Now my pledge is our power is better than their power. I pledge. Any question about that? These are our forces, the dear forces, the police. We promised $1 million shillings increment to the security. That thing is pinching. That money is there. I know where it is. All debts that have been accumulated in Museveni's regime. Once Museveni leaves power, whoever gave money to Museveni, it be China, England, USA, all those debts we don't know. Mukahora Museveni, okay? Did he pledge Ugandans? No. We are not paying those debts. I will be in parliament, I will table it. We are not paying for somebody who stole. Ours is a new government. We are still breastfeeding. Anybody who is doubting that, hold me accountable. I am Kanti Rogers, the warrior from Bunyoro. I care minus about problems. Any question? Pose a question to the warrior. Come next year, Ali. The president of Uganda is swearing in. That is Robert Kyagulanyi. If the devil comes back to this country, the fall of Africa. The fall of Africa is not supposed to bleed. But right now, the fall of Africa is bleeding. Who is responsible? You, the citizen. You are all responsible for this nonsense. Every citizen is responsible for the nonsense we're going through. Should you do this again when Kanti Rogers is alive, I will look for you with lightning, thunder, earthquake.
That's when you'll understand that things are not to play about this time. Education cannot go rotten like this. And you're watching. Infrastructure cannot go decayed like this. And you're watching. Minister of Health cannot decay and smell like this. And you're watching. What the hell is this? Nesi manyi Farida afaji. Katusoke nani? Ulidako. Mbu. Kantekeko kambu nako okuntuza mbiga. Kitofu tekako. Mbu bawa tata w'omwana minister. Era. Buli anafuna minister anayingirira nga struggle. Kati nze wena dating a minister nga manye ebiruma bana Uganda. Kati sa wena wembimanyira. Nti abantu tebalya. Nti abantu bali bubi. Ate byali binkwatako. So tata w'omwana ate mbu agaliwo ajja kubuwa woman MP. Atajira ku kadi ya yellow. Mbu. Ntudde. Kati bino Suzani makulu obedda tukimayo ki. Nyabo. Era mwabali mukwerega abayomba Farida. Berege ebicha. Farida. Aina kyabala. Securing a future. Ngatarwa na kyabala. Omwana yazaala mwana wa minister. Ate mbu. Ogawulira mu nkubo. Mwana wa minister lwakuba nti akomera kambuka nkalekeko. Naye nga amawulire matuufu. Mbadde sigamanyi ompadde mapya. Amawulire matuufu era Farida mumuwe ekitiibwa ajja kuba woman MP. Agenda kujja wani? Shamimu Malende. Kikyakoledde ab'e Kampala. Ajjayo abantu mu makomera. Baliwa. Namulabe wano ku bantu bano be bajje. Yesukuma bwesukumi bw'ati maaso afune ebifaananyi. Nina akantu akanyumira. Yabadde ani ayogera? Ndindako yabadde ani ayogera? Lumpu waffe. Yabadde yabadde omukulu Ssennyonyi. Yabadde ayogera bw'ati. Yabuuso oba yasindisa ani n'agwa ekigo. N'akayingiramu. So kati Farida ajjeyo abantu mu makomera. Ate twamusindika kati kaŋŋambe ebiruma banna Kampala Raini kuva mu kkomera. Kati wadde wakalabeereyo oli musajja wo. Musajja wange yes. Naye tosobola kuŋŋamba nti ajja abantu mu makomera kyakoledde banna Kampala. Banna Kampala bamulonda bajja mu makomera. Abantu baagala service. So kati ye Farida nga ye ne bwe munamuvuma naye agenda bafiirako. Nze ndi timu Farida. Ate bagenda. Leka. Oyagala kuntuga. Yes, nkutuga. Mbu buli anamuvuma ebimunamunyiza bagenda kuwamba. Balyoke bakwetaze Kampala ovemu ng'olina kamunguluze tojja kuddamu kwasamira abantu. Buli anamaziga gagala kumpitamu. Tebakuwambe. Aliwa ate nze njogedde kibiiki ate Farida tuli ba pioneer ba IU tasobola kunkwatako ojibita amaziga gagala kumpita bagenda kuwamba abantu era mwe abamanyira Farida bagenda bateeka mu moto bakuzuze Kampala bwe bati bamale babeeko bakusuula bakusuuleyo mwesonyiwe muka minister